okufuna omulenzi amuganda wange mukali kyakyabanyiizaamuko mama ayogera ati ebyo omwana wange talabanga ku mulenzi yena wabula interview ezimu omwana ayogera ti oyo ex wange ono gundi wange ox wange bwati ne bwati ne bwati. But of course mama obutala bwagala nnyo ate n'ensimu etambulira Baby Gloria abadde ngaafuna nnyo endorsement natati asobola kuzifuna olw'okuba Baby Gloria nga brand yeetaaga okugikuza opportunity baagifunye tibeetaaga okukolayo celebrity cape endala nga bw'olaba eya Zari ne Shakibu. Omwana okuva mu eri level gye badde bamulabiramu nti baby kati bamulabe ng'omukazi alina omwami tubeere ne that celebrity couple. There is that virtue. Era buli anoonya celebrity couple abadde addukira wa Zari Shakibu kati wetufunayo eno ng'erina ne blessings za maama akasente okalaba ekatandika okuba nga kava era balina endorsement gye omwami omuwala yagenze gy'abadde akolera n'abalaga nti akakati ono boyfriend wange mama yasanyuse nnyo olwangambye saimu waliwo by'obuuka nti ku Baby Gloria omulenzi yamubbye ku Liyani oyo wabukedde TV2 DJ wabukedde TV2 Liyani nti omulenzi wa Baby Gloria ko yamubbye banaye kati mubitandise ono ex wagondi mufaachi era wiki yemu Pastor Wilson Bugembe nse mugamba pastor akaana ako kaako aliwo akawala keeyo mu America mu Bungereza Dr. Jan Muchibi kajjako ko wano kajjo kamanyi okujjako by the holiday nakalabako ko ne Fikfa Maika ku Afro Park nga bali mu kuwoga nenkalabako ko ne Musuuza agenze ewa Pastor Bugembe okusaba ebifaananyi n'oluuso Pastor Bugembe bwedda byakakuba ensi negamba Pastor Bugembe kofunye oyo tosuula Pastor musajja wange abantu mwena mumuwulirize mumugamba ebigambo era buli yangamba jangu nkusabire ovaawo kunsalako ebigambo jangu nkusabire baye Pastor agenda kujja nyimbireko muzuku Easter Monday musajja wange Pastor Wilson Bugembe nkubuuzaako Pastor mukusooka abantu abadde bakuwagidde n'ebifaananyi olwafulumye ng'akaana akali eno kakutte n'omwenge ensi yatidde yagambye Pastor ogwo muyaayu guveeko